buli olucha General Museveni abazungu bongera okumwegaana ne gavumenti ye. Yali amanyi nti ebintu bijja kuba bya lusaago, bijja kuba bya mannyo wenu, ne buli kadde ebigambo byongera kumwefuulira, ebigambo byongera kumufuukira, era kaakati byasiba bikutuka, empale zimukankana buli lucha, era amatama gamulebedde entegetege zimufampa. President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amukutte waluma anywereza ddala omusanga gutwalidde ddala wala gugezesezza anti kati General Museveni ebyobugagga byonna byabadde babbe Bulaaya, ensimbi zonna zabadde bafuna ati ennamusa erabika etuuse ku nnyoge, kintu kikutuse, diiru emenyese, twakyali jwaja dda okujjako okuva mu ntebe President Kyagulanyi akwata obuyinza, bannayuganda batandika okweyagalira mu nsi yaabwe. Tusotwaba akatambi kano General Museveni omanye nti agage gawedde, ali ku mpagala kati. Mr. Magala neyanza n'abateesa abasoose, Mr. Bulega ku muzindaalo n'ebirowoozo byo. Mr. Magala, tuludde ebbanga nga twogera ku bubbi obuli mu gavumenti eno. Ekigambo nguzi ndowooza kiwoomereramu, ng'ekigambo ekituufu ekyokukozesa bubbi. Ensonga eno bwe yali etandika eya Mpuuga, ntandikidde ku Mpuuga. Ababaka b'NRM, abawagizi b'NRM bagivumirira. Era twali mu studio muno, abamu ku ffe ne tubagamba nti olwaleero munnayuganda ayinza obutategeera decision Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'akoze, naye mu maaso awo buli omu ajja kumala agitegeere nti yakola rational decision, oba yasalawo okusalawo okutuufu okusinziira mu mbeera eriwo. Era wawulira amaloboozi agawagiranga Mpuuga n'ekikolwa kye gaavanga ku sayidi y'NRM, era nga batugamba oba obusente butono olw'okuba nti tumanyidde sente nnyingi ezibadde zibbibwa ng'obubala miliyoni 5 ne muswaza omuntu wammwe ate nga wakitiibwa mu kibiina aggumiza ekibiina. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ayimira ku magulu ge n'abagamba nedda, enguzi oba eririddwa mukulu oba muto oba mugezi oba musiru mu kibiina kyaffe, twagala kutambulanga ebigambo byaffe bikola ki we byogera. Njagala okwebaza Honorable Ssekikubo olw'okulemberamu olutalo luno kubanga olw'okugjamu obwesige ababaka. Leka tuwa amawulire abantu kubanga mwami Bulegada ayebaza Bobi Wine. Munaye mu kintu kino Bobi Wine omulimu gwe yakola gumu, firimbi, whistleblower. Nti abange eno mu parliament eriyo bino, naye Honorable Ssekikubo taba kujja na motion ebyo byali biwedde. Mr. Magala, waliwo olukiiko olwatuula ku office kubanga tiimu yeeyawulamu emirundi ebiri ey'aba MPs. Waliwo abagamba nze ndi tiimu Mpuuga twakoze bubi okumwanika, ate abalala ne bagamba fenga NUP tuveeyo tulaga abantu position yaffe tubalage woyo tuyimiridde ng'ekibiina ku nsonga y'enguzi. Kati perhaps abantu abo abataasayiniize document eno oba okujjamu obwesige Honorable Mpuuga be batiimu bali kubanga era twalinayo olukiiko ku pate yaffe ku office yaffe ku Kavule nga bino byonna biwedde, era amaloboozi agavaayo agamu nga gagamba nedda kyabadde kikyamu. Kakati abo nze mu kusuubira kwange bayinza okubanga be bakyagaanya okukola ki okusayininga okujjamu obwesige. Ababaka ba NUP abawagira Mpuuga bote bamanya Honorable Smile dirwa omanye nnonoyo tize ndi musiraamu siteekwa kulya mbezi period. Exactly. Kakati okimanyi bulungi nti mu NUP mwennyini mufuddemu ababaka kati twakafiirwamu ababaka nga babiri ne bagenda mu POU.
si buli muntu wa opposition nti ali mu nupu ali mu people power nti ddala wa opposition kubanga tuyinamu abantu abatwetabyemu ng'ebigendererwa byabwe ekyo kyo nga Kagabo kye yakolanga kye kyamuleeta nti nzije neragengo wa opposition neragengo wa nupu ate mmale nfubutukeyo ngende nyingire PLU nyingire NRM awo tujja kubanga banafunyiza NUP kakati abo mwe bali banji ate tubayinako control kubanga buli muntu ajjanga bwoli tosobola kutegeera mutima gwe so kakati Mr. Magala ensonga y'okubeera nti ababaka sanctions kati ndi ku sanctions sanction ya speaker Erweru Magogo ne banne bonna nga bagitutu mulimu ekintu omuganda kyagamba nti okwegumya Mr. Magala tuli mu government olwaleero mu NRM ebintu bingi ebitabanguse olwayo kati twogedde ebintu bingi okuva bwe twatandika okwogera mu studio kino kikyamu era mpa ekyokulabirako nze ng'omukyala nti omukyala we tubadde bawalanga tukula tubadde nga tukola handiwork ku ssomero naye nga batutandikira okuluka emikeeka bakuwa omukeeka ne bagukulugira kyaki ne bagukomya wakati n'otandika okuguluka ogumaleyo naye omukeeka olw'okuba nti oba tolina oluusi bumanyirivu oba oluusi osuddeyo gwa naggamba ne gukusobako somewhere along the way kati omukweka ogwo bwe gusoba n'osigala ng'oguluka n'ensobi yaagwo gwonna gubeera mukyamu gubeera musobu nti Uganda olwaleero we tuli Mr. Magala ne we tutambudde okuvuga kuva kati myaka 3 emabega emyaka 10 gyali miramu omukeeka twagulukanga asatu galimu obusobu nti twakolanga tutya okuddamu okujjamu ensobi eyo mu mukeeka kubanga tosobola kugutereereza wakati olina kutaggulula paka we watandikidde okugusobya watulina okutambula myaka 30 era omukulembeze agenda okukwata entebe y'obwa president oba obukulembeze oba ekibiina kyonna ekigenda okuyingira mu bukulembeze nga NRM evuddewo agenda kusanga obuzibu bwa kutaggulula myaka 30 okutereeza byonna ebisobye buli lunaku lwe tweyongera mu maaso nga tukulemberwa NRM n'obukulembeze bwayo tuba twongera ku bbanga lye tulina okutaggulula oba okutereeza ebikoleddwa olwaleero kati abateddeko sanctions bagenda kwekaza akugambe nze ne mu US simbadde saagala kugendayo wano gye babajjanjabira bagaana okukola amalwaliro ye yennyini yagenda okusala actually kubanga bw'otunuulira bajeti ye paddiye mu buli lwafuluma Uganda yabadde afunamu sanctions zino kazibeerewo bannayuganda bakirabe nti omuntu asobola okukwatibwako yenga ye olwaleero treasury yaffe nga government nga Uganda nkalu temuli sente mu ggwanika naye kati sente zino bazitwala ne bazizimbamu ebizimbe wabweru wa Uganda tetuyina sente olwaleero nga Uganda ziraninga government lwaki lwa bino byonna ebikolebwa obuli bw'enguzi abatagambwako government olwaleero ebibiina ebyannaceewa tebitatuwa buyambi tebikyatuwa buyambi kyolaba nti sente zikendedde mu saturation economy eri eziŋŋamye nga bw'ogiraba olwaleero Mr. Magala sanctions zino president nga bwe yayogedde opposition ezinamu omukono munene era zijja kubeerawo lwakubanze njagala sanction Uganda yonna nga Uganda yonna kubanga tulina okuyiga ne tumanya nti nno government eriwo ku lwabannansi kitokunga bantu sanctions zibeere mu bokisi NRM giveeko sanctions ayagala sanction nga yaggwanga lyonna nga fena twekebweko envumbo olw'ebikola kubanga tulembeze yes exactly kubanga leka nkubulire Mr. Magala omuti kasita okutemako ebiwawaatirwa oba amatabi ne gusigaza emirandira guleeta emitunsi olwaleero obuzibu bwe tu uprootinga sibuli ku muntu ng'omu Anita Among obuntu bwe tu uprootinga obuzibu buli everywhere webale nyo balya kakati njagala mwami Natigo haji ngenda kuta nkuyambire
eyo Abannayuganda endowooza gye balina ku ki ekirina okwongera okukolebwa era nga basiimira ddala sanction zino eziteekeddwa ku General Kaguta Museveni zongerebwe n'abakungu buli omu ayongerebweko n'eggwanga lyonna nteekebweko sanction bagamba eggwanga lyonna bategeeza General Museveni n'abafamire bonna babeere nga balina function babulweko gye badda naffe Bannayuganda tusobole okweyagalira mu nsi yaffe twegobeko ekinene kyawanga tusobole okuba abasanyufu buli kimu kitutambulire bulungi bino nno ebigambo byatandika nga balowooza Mboyo Kyagulanyi agende bweru azunga buzunzi ku nnyonyi n'abagamba kale nze ngenda kusala obusuwa bonna obayewo ensimbi mbukutule munampulirira amazima obusuwa busaze abasajja kati bali mu kwebujjusa kino bejjusa kiri Kyagulanyi bagamba nze nja kubukutula obusuwa obwo bubadde bubavujjirira okusiba wano abadde bafuna ensimbi mpitirivu ebweru kati nno President kyagezaawo kubalaga bali nti ono ye Museveni omutuufu abazungu balina bamanya nti ono musajja tumuwa ssente atabba nzibe atazikolamu bibye bwati ne bwati kakyova olaba nga buli Munnayuganda agamba ekyo President kyakula kya mulembe nnyo tugende maaso n'ekyo paka ng'ensi yaffe eteredde ate ng'ensi yaffe egenda kuterera very soon tusobole okugiyagaliramu ffenna wamu nga Bannayuganda mbaagala nnyo Donald Gabana mugira kitafa abakuume tujja kuba tuddamu banange mweraba